Yes, abalabi abalungi ba ETV Uganda. Yes, so tusizaako omubalanguzi. Mbalanguzi toboze kone Kasooto. Oyo kongerako nakali bona lebo tubi. Oh wow. Ndio Amarula production nano bikataka amainjalo gataka. Ona lebo wow. Enasana. Tunabimanye ebyo. Sinabimanya bitugambe. Era kujewa kai mane wangu. Kasooto yani ate ageno bera kiwa wewe Nagenda ngende kwate bya treasury naye munaye ayikata nesiga. Treasury Kasooto sibula muteka ajja kubeera eno wakwasaganya program. Tenga musente ozirowooza. Vale. Kaso ane amo. Wala abantu babeeyo. Tubagala nnyo. Mwale kutuwagira. Ngopi. Ate mwe bali nnyo kwagala mu kutubwamu ano. Amoti. Alai. Amoti. Olimu Kasooto ali mu kyama ki? Nga tomuta kiki? Natandika nnyo Amarula production. Ng'oggyeko Amarula family. Ntandika nnyo Amarula production. Kasooto era yamu ku batiimu ba pioneers abatandika ki? Amarula production. Era project zange nazo zibadde owulirawo Sidiku. Mara. Sidiku. Amazi. Silivia. Lavo si mchezo. Mama na Mande. Nile tutambula na Silivia. Tutambula na Silivia. Lwaki Kasooto. Silivia video vixen. Omufuna lw'oyagala okufutinga video. Ntajamugera nga bw'omulaba. Naye nagula kakanta nja kuba ntambula naye. Kaya osubira kagula ddi. Ng'omaze Parliament. Kubamba buulira. Oba ng'omaze Parliament. Katannaba nagendayo. Sinaba nagendayo. Biseera bino. Tuli muzisonda sente. Tulinayo mmeka kajamu. Otyo? Mulinawo mmeka kimala eyo? Eki. Oyo kyabadde abuuza. Ejjaddo. Ejjaddo? Okay. Amot, oli muyimbi. Olina talent. Niffe tukwebangayo ng'avuddeyo omwana we yenna ng'akola ekitone ng'ayingira mu kitone kyo. Ng'atafuulire. Kale emba mugaye sina kye mmanyi. Nti mubuulire eggwanga. Kale mubuulire eggwanga. Olimba lwayita Love si mchezo. Mbangwa. Mbangwa, yes. Abaana bange mwebali. Mwebali omwo. Ku batototo boolabamu mu video. Abamu ku bo. Abaana bange comedian nnyo n'olimba lwa batako kana akagamba alaba anti alina ebbina. Akataako. Nakoka. Omanya ekiri mu ggwanga. Amoti nja kweta. Abatandika dda. Kaisoko otubuulire ku kye nabuuzizza Amoti. Ku kye nabuuzizza ekiratawa Fresh Kid. Yakubye amazike. Ogogerako ki? Of course kati nyimba zikyavuma ebintu tebikyaliko ne Uganda weetuuse. Tebikyaliko obuyimba lwimba lwa buvunaanyizibwa lwaki kyekyo. Kati ejiyo eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda oba muzeeyi afulumizza amazike kyekyo era abantu balwaga era oteeka wali. Nze mwagadde na nnyo bw'aba nga ataze okutambulira mu bisolo. Kati nze Omukatoliki neesunga bwesunzi wanayimba ku kisolo kiri. Yali anyimbe ku mazike ojja kubula nga aleese empunu. Ne ekisinga lumya. Ng'ayimba atambulira wabimalirayo. Ekisinga lumya abantu emitwe ejiyo myaka 4 mu mmeka ayimba katanzi oba taba ng'ayingiridde omwana. Ate amuyingiridde atya nga baamirise nga bakyayimba. Andi bo bakyenga kuva bato. Bashanika bato. Naye yatandise mu myaka 4. Katonda talent teriiko bw'otandise buto bw'otandise bukulu. Waliwo n'ebintu bye tuyita miracles. Mulimu ekintu ekijja mu bulamu bwo nga gye bayita miracle. Olaba ekyo ekintu ekyamuguddeko teyakibala nga ava eruweero kyamutomedde butomezi nga kyamagero. Bwatyo Katonda n'abayimbi bennyini baatisa bakola hit tava eri nga manya agenda kola hit alabira awo ng'efuuse hit. Abantu balwagadde. Okoze bya nkola ku interview nga nkolola. Naye nti ekyo kyekizze era kiriwo era Taata Fresh Kid yayogerwako mazike. Lwakuba just gavumenti yamugaye bugambe mubayitaddamu kukola ki? Kusalako ebigambo akimaleyo mazike. Abadde akisalako. Yadde atandise Fresh Kid noonya amazzi. Noonya amazzi. Omwana noonya amazzi. Manager noonya amazzi. Nawe tokisalako tuleke. Ne gavumenti emugambye abimaleyo. Abimaleyo. Abantu balwagala baana. Kakati Khalifa yamulese ku siiri. Khalifa mumuwagira agende maaso nga promoting Taata Fresh Kid, Fresh Daddy oba. Ate akole ki? Akole ki kyekiriwo kati akole ki? Azudde entertainment ate nga tudda mu kusirika. Bagambe ye Khalifa yabadde obulungi ennyo. Naye kati kimwongeddemu ate kati. Ate ngeri agenda kujjanga kubeemu. Zendala substitute ale okwogera kajja kuwanga mu campaign zaga nti nkutte ku bantu member full ensonga. Alina example gy'okukola ki? Okuwa. Era naye waali mpolampola ebintu
tweberera kweberera mu kuwalampa sitegeera dati